Olamusizaako gwena atulaba wano ku Saviour TV. Ekyamazima ndi musimu nnyini ddala kubanga mumaze ebbanga ddene nnyo nga mutwekuumiddeko wano ku Saviour terefayina yaffe. Amannya n'eddoboozi nze Kyanoga Mami nakutegeezanga nti buli lunaku olwokusatu nja kubanga nkutuusaako pulogulaamu yaffe ennungi emanyiddwa nga Akatu the State of Confusion. N'olunaku olwaleero era ntambuddeko n'abantu baffe ab'enjawulo abazze tukubaganye ebirowoozo nga twagala nnyo okulaba ggwe wenna ali eyo ng'obwongo bwo busobeddwa tuyinza kukola tutya okulaba nga tukuggyamu okusoberwa okwo kw'olina. Kyetuva tukuleeta pulogulaamu yaffe emanyiddwa nga Akatu the State of Confusion, osobole naawe okugabanako wamu naffe ate ebirowoozo eby'enjawulo ebiyinza okumalako ebyo byonna byewandibadde olemeddwa mu bwongo bwo. So olunaku olwaleero awatali kulya budde nga bwe nakutegeezaako nti ffe aba Saviour terefayina tukutuusaako bingi nnyo nnyini ddala ebyobadde towangaalidde ate ffe ne tubikutuusaako. Olunaku olwaleero mu studio ntambuddeko n'abantu bangi mbalaba banekaanekanye bagenda kuba batweyanjulira tumanye bavudde sayidi ewa ate oba oli awo ndyoke nkwanjulire omulamwa gwe tuzze okwogerako. Kantandike noono andinaanye ku kono akutte omuzindaalo. Nyabo weeyanjulire ku batulaba ku Saviour TV. Mbalamusizaako mwenna abalabi baffe abalungi aba Saviour TV. Amannya gange nze Ankunzire Daphine abangi gwe bamanyi nga Queen Kama, nga nviiridde ku Saviour High School Kiboga era nga ndi muyizi mu kibiina ekya siniya ey'okusatu. Queen Kama muwulidde omuzindaalo guweereze addako naye atweyanjulire. Nyabo gwani? Mbalamusizaako mwenna abatulaba. Amannya gange Zina Kalunda Lia abangi gwe bamanyi nga Lia Monit, nga nviiridde ku Saviour High School Kiboga era nga ndi muyizi mu kibiina ekya siniya ey'okusatu. Nakalunda muwulidde abawi baffe weereza addako omuzindaalo naye atweyanjulire. Abalabi baffe ab'olulango aba Saviour TV mbalamusizaako ku makya ga leero. Amannya gange nze Twilate Sam abasinga gwe bamanyi nga Sami, nga ndi nviiridde ku Saviour era nga ndi muyizi mu kibiina ekya siniya ey'okusatu. Twilate Sam muwulidde ate ku mukono gwange oguli emmere ndowooza naye akutte omuzindaalo katweyanjulire. Ssebo weyanjulire abatulaba ku Saviour TV. Balamusizaako nnyo abalabi baffe aba Saviour TV. Amannya gange nze Lubwama Adrian Raymond era nga nviiridde ku Saviour High School nga ndi muyizi mu kibiina ekya siniya ey'okusatu. Tweyanza nnyo mwami Lubwama, omuzindaalo guweereze addako naye atweyanjulire. Mbalamusizaako mwenna abatulaba. Amannya gange nze Rita Kiwinyi abangi gwe mumanyi nga ow'eddoboozi lye, nviiridde ku Saviour High School Kiboga nga ndi mu kibiina ekya siniya ey'okusatu. Wini mumuwulidde akutte omuzindaalo nawe weyanjulire abatulaba ku Saviour bongere okutegeera. Balamusizaako abalabi baffe abalungi aba Saviour TV. Amannya gange nze Nankunda Fiona abangi gwe bamanyi nga Shuwanina era nga ndi muyizi mu kibiina ekya siniya ey'okusatu. Shuwanina mumuwulidde. Shuwanina beera yeddira ki? Shuwanina erinnya lya Luzungu. Linnya lya Luzungu. Lwaki weeyita Shuwanina? Erinnya eryo nalyetuuma olw'okuba amannya gange gombi Nankunda Fiona wengagatta ennukuta ezisooka ku Nankunda n'ebbiri ezisembayo ku Fiona funamu eryo erinnya Nina. Kati ate ekya Shuwa kyo kijja kitya? Kyokyo nali njagala bakakasa nti ddala ye Fiona gwe bamanyi owa bulijjo. Ye Shuwanina muwulidde bannange abatulaba ku Saviour terefayina akutte omuzindaalo naye weyanjulire abatulaba. Balamusizaako mwenna abatulaba ku Saviour TV. Amannya gange nze Nabukera Juliet abangi gwe bamanyi nga Julie, nga nviiridde ku Saviour High School Kiboga nga ndi muyizi mu kibiina ekya siniya ey'okusatu. Tulaba ku Saviour terefayina nyongera nate okubeebaza okutulaba nga bulijjo. Abo nno be nnina mu studio bavudde ku ssomero lya Saviour High School Kiboga we bagendewaddeko wano naffe okulaba nga bakubaganya ku birowoozo ku mulamwa ogw'enjawulo. Naye nagenda wanjala okujjukiza abatuteekamu ensimbi oba nga pulogulaamu yaffe eno ebeerayo buli lwakusatu emanyiddwa nga Akatu the State of Confusion. Njagala okutegeeza nti aba Saviour High School Kiboga bateekamu ensimbi
ensimbi nnyonyini ddala bagamba nti nno abo bawe omwana okuva ku siniya esooka paka ku siniya y'omukaaga arts and sciences baziina day and boarding basangibwa ku luguudo olwokusatu bali mu Luwunga LC1 awo n'ojja obbasanga essomero lya kalina naye ajja kuba oliraba baliraanye hotel emanyiddwa nga Resort Hotel. Abantu bagamba nti ebisale bijja mu buli nsawo ya muzadde. Njagala okubajjukiza n'abalala aba Area Trust Fund abasangibwa ku luguudo olwokusatu wano mu Kiboga Town Council era bakugamba nti no baliraanye ne dipo ya Beero. Bakugamba nti no jamba kuguze kalonda wa buli simu gy'oyagala Galaxy oyagala ki gwe jangu bakuguze kalonda wa buli simu ate bakuguze n'amasimu basala ennyimba kale no buli ky'oyetaaga ojja kubanga okifuna ba Area Trust Fund Kiboga. Basebo banyabo mwena abatulaba olunaku olwaleero nga bamaze okubanjulira abagenyi baffe njagala okubategeeza nti pulogulaamu yaffe eno era ejja kubeerangayo buli lwakusatu okulaba nga tukubaganya ebirowoozo ku mulamwa ogw'enjawulo. Olunaku lwaleero engeri kiri nti tuli ku pulogulaamu emanyiddwa nga Akato the State of Confusion. Tukimanyi bulungi nnyo nti mu ggwanga lyattu lino Uganda bw'obalabala ebibalo byonna bikulaga bulungi nnyo nti abavubuka bakola ekitundu ekinene nnyo ekyasingidde ddala obunene ku bantu abawangalira mu Uganda amanyiddwa nga obukadde 40 so ate abavubuka bakola ekitundu kinene. Olunaku lwaleero tugenda kwogera ku bavubuka. Tukizudde bulungi nnyo nti abavubuka be bamu ku bantu abazuuliddwa nga abatali bulungi mu byenkulaakulana. Era twagala okumanya olwaleero kiki ekividdeko abavubuka okubanga be bamu ku bantu abatali nnyo bulungi mu nsonga z'enkulaakulana. Kale gwe gumu ku mulamwa gwe tugenda okubaganyako ebirowoozo nawe omuvubuka ali eyo osobole okulaba nga otwegattako oyongere okumanya lwaki embeera eyo gy'olimu abazze okubaganya ebirowoozo bagirabanga bweri. So olunaku lwaleero katandike n'ekibuuzo kino eno abatulaba tusobole okulaba nga tugabagayaamu embeera wano etuli nga ekibuuzo kino kyagala kibuuza abavudde ku Serbia. Mutubuulire mulowooza lwaki abavubuka baavu nnyo? Njagala kutandika n'akuta omuzindaalo sooka otubuulire lwaki abavubuka ndowooza ku Serbia simanyi oba nammwe munayo abavubuka naye ndowooza mu bitundu ebyo gye tuva n'okulira n'emiriraano gya Serbia tulaba abavubuka bangi nnyo nga baavu. Lwaki abavubuka baavu nnyo ensangi zino? Abavubuka baavu ensangi zino ensonga zenyinza okubagambako olunaku olwaleero. Abavubuka abasinga bagayaavu tebaagala kukola. Mubeeraawo naye nga abavubuka kale basiba batambula tebaagala kukola. Ate n'ensonga endala abavubuka banyoomya emirimu. Banyooma emirimu. Ensonga endala zenyinza okubagambako wabeeraawo nga abavubuka bava mu famire engagga kati balina ekibuli munda mu bo. Nti kasita ffe tuli bagagga ne bw'oba nga tetukoze. Te n'ekirala ensonga endala abavubuka beetaanidde nnyo ebiragalalagala ebibagaanako bye basibamu ne bibagaana okukola ki? Okukola. Amannya agabaddira oba abatulaba ku Serbia bongere okutegeera? Amannya gange nze Beetsa Kiwuni Bakola abangi gwe mmanyi ng'ow'eddoboozi lye. Kale omuzindaalo gw'ompeere muliraanwawo naye atubuulire ku nsonga lwaki abavubuka ye eyo baalaba lwaki abavubuka baavu nnyo? Ndowooza mukyala Daphne alina ensonga lwaki abavubuka baavu nnyo? Tandikiraawo. Ensonga ezimu zenyinza okubawa abavubuka abasinga tebaagala kusoma. Ensonga nti babeereeyo banywa enjaga nekibaleetera obutaagala kusoma ate nga munnaye bw'osoma oyinza okufuna emirimu egy'enjawulo eginaakuyamba n'okola ki? Ne weebeezaawo mu bulamu bwo. Obwavu bw'abavubuka gwe bwesigamiza ku butasoma bw'abavubuka. Teriyo abavubuka nga baasoma naye nga nabo tebalina bwe bali nga nabo baavu. Kyenyinza okugambaawo nti kiba obeera n'omukisa gwo okubanga tosomye n'okola ki? N'ofuna omulimu. Naye tulabyeko nti abantu abasomye abasinga be bali obulungi. Be bali obulungi. Okay, olwo nabadde mukyala Daphne ng'atubuulira ku nsonga lwaki yalaba abavubuka baavu nnyo ensangi z'omuzindaalo gw'ompeere omwami yali asembye waggulu eri atubuulire naye ayogere ku kibuuzo ekyo lwaki abavubuka eyo gy'owangalira kyemanyi nti mutera okuwummula so wewaawo mukulu akuta omuzindaalo otera kuwummulira wa ku kyalo ki gy'otera okugenda?
Antera wumulira ku kyalo kyewaffe kyalo kiyitibwa Kamuka nga kisangibwa mu disitulikiti y'e Kyankwanzi. Mukamuka ng'eyo gye muyootera okuwangalira ng'owummudde abavubuka bali bulungi nnyo abeeyo? Abavubuka tebali bulungi. Awo ennyinyi bwe njagala otandikire. Lwaki tebali bulungi? Lwaki baavu? Abavubuka ennaku zino weesanga nti abavubuka baavu lwa nsonga abavubuka banyooma emirimu emitonotono ne weesanga nti ate emirimu egimitonotono gye balinawo egyali bayambye okufuna emirimu eminene egya ssente nnyingi baginyoomye. Ate waliwo olugero olugamba nti akatono kakuwa akanene ewaffe mu Banyarwanda, naye nze ŋŋamba singa bakozesa chance eyo okutandika like nosanga omuwala nkesi omuwala singa otandika n'okutunda paani osobola okuwunzika ng'ozimbye restaurant eyiye efumba emmere, naye ate singa onaakizala watogenda kufuna ogenda kujja kapita n'atandikawo kiri eri ekinene kye weetaaga. Pozi n'ekirala ekireese obwavu mu bavubuka tiweesanga nti abavubuka muli balinamu okwewulira n'amalala. Nga nze nsobola kubeeraawo n'enkuba bulooka, nze omuntu alabikanga nze nyambala ettaayi bwe mba ngenda ku kyaki n'ennyuma onsange nga ntandisa okusota eddongo, tekisoboka. Kati ne weesanga nti eyo endowooza enfunda gye balina bye baleetera obwavu. Olwo nno Samusame bw'atyo bw'atugambye ekimu ekibuuzo nga tukivuddeko tukizuze bulungi nti abavubuka baavu musinze kwesigama kunyooma emirimu, abalala beewulira, abalala mugambye nti waliwo agambye mbu tebasoma. Kale ne tutambulira ku nsonga ezo. Kale nno njagala obbajjukiza nti wano mu ggwanga lyaffe Uganda ebibiina bingi nnyo ebizze nga bivaayo okulaba nga birwanira omuvubuka owa wansi okulaba nga abaako n'eddala lye yeegattako mu nsonga z'ebyenkulaakulana. Era ebibiina ebingi bivuddeyo nga biteekateeka emisomo egiyigiriza abavubuka okukola, gamba ng'okulunda enkoko, okukola emirimu egya bulijjo. Naye ne twesanga nga abavubuka era basigadde bakyali ku mutenda gwe gumu. Simanyi nammwe ye mutera okukola ki? Okubiraba. Mulowooza lwaki ebibiina bwe bivuddeyo ne bikola eddimu eddene bwe lityo ate abavubuka ne basigala nga be bamu? Kantandike ne mukyalo ono Mumpeera Omuzindalo atubulire lwaki ebibiina bingi bivuddeyo okulaba nga birwanira omuvubuka abeeko eddala lyatuukako mu nsonga z'enkulaakulana, kyokka ate omuvubuka era n'asigala nga tavudde ku levo eyo kwe bamusanze. Olowooza lwaki? Nze ensonga gye mmanyi nti abavubuka beenyooma. Osanga omuvubuka ng'omuvubuka ali agamba ze gavumenti emirimu gy'etaddeyo simanyi etaddeyo ebibiina bikole kino, baagala tukole ki? Mbw ate beetaaga bino nanga muntu mbusooka okole kino eno, beetaaga kapita ate balaba tetulina ssente. Kati ekyo ne kibaviirako okulaba nga enkulaakulana yo mu bo egaanye. Ozi n'ekirala nti abavubuka bano oba ŋŋambe nti ebintu gavumenti bye bagamba tebabitegeera bulungi. Kubanga osanga gavumenti ng'ebagambye nti olunaku luno bwe luti tulinayo enteekateeka eno n'eno, naye abavubuka ne badda ku byalo byabwe, abamu ne basigala nga bakola ebirimu byabwe. Abamu abavubuka ate abasingira ddala abaavu bakola emirimu, abasinga emirimu egitakkirizibwa egimenya amateeka, ne basigala olw'okuba balaba nga gibayamba nnyo. Tugeze waliyo abavubuka ababbi ku kyalo ne bagamba kati ŋŋenda eyo kwonoona budde, obudde obwo bwe ntwala singa ŋŋenze ewa gundi n'eziba kino kuba nakirabyeyo, singa obudde obwo siina kyenfunyemu, balabanga ekitwala obudde. Naye njagala okubiriza omuvubuka yenna ali eyo nti tulina okufuba ne tugoberera enteekateeka za gavumenti kubanga ziriwo kuyamba ffe. So si gavumenti kweyambanga ye wabula kuyamba ggwanga Uganda. Sobole okulaba nga naffe abavubuka tuvaayo. Erinnya lijjukiza batulaba bongere okumanya ateeseza obulungi bw'otyo. Amannya nze Nakalunda Leah, abangi gwe bamanyi nga Leah Monit. Mawulidde Leah atugambye nti abavubuka balaba nga bye babasomesa ebiseera ebisinga bibamalira budde, kyo bulaba nga walaba embuzi ewa gundi ye emwangwira ogenda okutegula n'afunamu ez'obuliwo. Kanyongere okubuuza omwami ono era ninaanye ku mukono gwawe ogulya emmere nti lwaki ebibiina era bivuddeyo ne bikola ekyenjawulo okusomesa abavubuka abo, naye ate ne tugenda okuwunzika ng'ekyamazima abavubuka tebavudde ku levo gye baliko. Gwe nga gwe olowooza otya? Neyanziza nnyo omukulu. Nze ensonga gye nnyinza okuwa abavubuka bano abasinga tebaagala kugambwako oba
bali mu kiri nti bo tebabuulirirwako ate nga bino ebibiina baba bataddewo oba gavumenti betaddewo biriwo okubuulira abavubuka bayinza batya okwejja mu ki obwavu naye ate abavubuka balina abasinga tebagala kubabuulirira baba bagala kwetwala bagala kubeera independent tebagala advice yonna ate nga yeba egenda okubayamba ensonga gye niziza okuwa ensonga mukadde wange gy'abawadde bavubuka tebagala nnyo okugambwako bagala nnyo okwekolera ebyabwe omuzira gumpeere Shuwanina atubuulire ku nsonga eyo Shuwanina golowooza lwaki ebibiina bivuddeyo ne biteekawo buli kimu ekyenjawulo kuba ne pulezidenti tumuwulira nga ssente zaateeka ennyo ku miruka giba gitunuulidde nnyo bavubuka kujja mu bwavu bakole ebibiina naye twesanga ng'ebibiina bikoleddwa naye nga ate abavubuka tebaliimu olowooza lwaki ebibiina bivuddeyo naye ate abavubuka ne basigala nga bakyali ku level y'emu gw'ogamba otya nze kye ŋŋamba ku nsonga eyo njongera ku ddoboozi nze kye ŋŋamba ku nsonga eyo abavubuka ensangi zino oba ŋŋambe kavubuka y'abawaga abavubuka zino ensangi zino obalaba bali awo tebaagala kukola agamba nze nganze engeri gye nfaanana engeri gye nyirira bandabe nga ŋŋenda mu nnimiro nkutte enkumbi ŋŋenda kulima nze ŋŋamba ensonga kavubuka abali bubi abavubuka b'ensangi zino kavubuka y'abawaga y'abalemesa okwenyigira mu bibiina oba okukwata ebibiina ebagambye mpole omukyalo yasembayo naye tuwumbewumbe ensonga eyo gwe ogamba otya ku nsonga eyo ebibiina bivuddeyo nnyo nnyo ne bikola ekyenjawulo okulaba nga abavubuka bava ku mutendera gwe baliko naye tosanga abavubuka nga baganye bw'osanga mbu simanyi bakoze eggaali simanyi eggaali kigamba tusigala nga tukyali bwetu gw'ogamba otya abavubuka bano eno ensonga za gavumenti ze bateekawo bazibuusabuusa olw'ensonga nti balimu endowooza eri nti gavumenti egenda bajjako ssente naye kye balemeddwa otegeera nti ekintu kiri eri gavumenti yeeteekamu yeekola buli kimu ebiseera ebisinga we bagenda ne baatendinga omusomo ogwo gavumenti eyinza obbawanga ebibiina ebyenjawulo ne bagamba nti tugenda bbawa kapito muteeke tubawe eno bizinensi oba we muyinza okufuna ssente ne muba nga mmwe abafunamu era nga ne ssente zimufunyeemu zigenda yamba mmwe so si gavumenti kati kye balina okukola nze kyendaba era kyendowooza ntunulira atulaba mu kamera nze kyendowooza kiri nti balina okwatendinga ebibiina bya gavumenti ebyo olw'ensonga gavumenti terina ssente zebasaba ze balina tteekamu yeyo ensonga gyendowooza eyinza obbayamba okwejja mu bwavu abaana banyinyi mundese ku kibuuzo ekigamba nti gavumenti esaanye eyingire mu nsonga z'abavubuka bwekibanga kituufu ye gavumenti esaana eyingire mu nsonga zino eno kubanga abamu bayinza okuba nga beekwasa nti nno tebanabitegeera tebanakola ki gavumenti bwe beesaanye okuyingira mu nsonga zino njagala ompeero omuzindaalo ow'eddoboozi lye waba atandikira awo gavumenti esaanye eyingire mu nsonga zino eno oba bavubuka babaleke bwolesi babaleke awo gw'ogamba otya tuli ku mwana akutte omuzindaalo amanyiddwa nga ow'eddoboozi lye atubuulire gavumenti esaanye eyingire mu nsonga zino ye gavumenti esaanye eyingire mu nsonga zino eddoboozi lyongereko kuba liryo gavumenti esaanye eyingire mu nsonga zino awo nenyinyi njala okubuuliza gavumenti esaanye eyingire etya mu nsonga zino gavumenti erina okuyambako bano abavubuka like okubawa ssente ze banaatandikirako kati tugeze nga okutandikawo zino zi PGM ezinayambako abavubuka we banajja ssente ze banaatandikirako gavumenti esaanye eyongere ku ssente za PDM naye twesanze awo wenyini wenjagala okutwalira mu kino nti wetunuulira palamenti ya Uganda batera nnyo okuyisa ebiteeso oba oluusi n'osanga nga MP omu bamuwadde miliyoni kumpi 10 ku akawunti ye naye ng'ate ku muluka bataddeyo tugeze miliyoni 10 nga ziyambe omuluka ogwo ekyo okyogerako otya miliyoni 10 ezo zinaamala omuluka avubuka asobole okwejja mu bwavu oba ssente zeetaaga okwongerako ezo ssente zeetaaga okwongeraho kuba abavubuka yennamba ekyasinze mu ggwanga abavubuka tuli bangi gavumenti erina okwongeraho ku ssente ate n'abantu abazitambuza oba abazigaba nawe erina okuteekako amateeka amakakali nti tebalya ssente kuba tuzze tubiraba bantu bangi abalidde ssente z'abavubuka
oyo nno obwatu abadde obw'eddoboozi lye omuzindaalo kangutwale ate wa mukyala Daphne ne ayogere ku nsonga ebwe gavumenti bw'okulaba ng'esaanye eyingire mu nsonga zino eziyingiremu etya. Nze engeri gye ndaba gavumenti gye yandiyingidde mu nsonga eno gavumenti eno erina okuteekawo amateeka ag'enjawulo nti tugeze abo abavubuka abataagala kukola eteekewo amateeka nti singa basanga ebyo bye bayita eggaali nti singa basangawo eggaali eyo bagenda gikola ki bagenda bakwata babatwale mu mateeka bateekewo amateeka agagenda okukola ki okuyamba abavubuka nti singa bakusanga omuvubuka ng'oli ku njaga nti bakukwate bakusibe ekyo kigenda kuyambako abavubuka okukola. Mukyala Daphne yagambye nti gavumenti ate yo ekola ogw'amaanyi ennyo okulaba ng'erwana kwegamba kifaanaganeko ng'ebiseera biri eri bwe twabeeranga mu ssomero nga basanga omwana ali mu myaka egigenda mu ssomero nga tasoma nga bamukwata nga bamutwala mu mateeka kanawuza ne mu bavubuka basanga atalina kalimu bwe bamuyingiza embuzi ekogga anaabitebeza eyo bwe bitono ebirabise mukyala Daphne bw'abawaddeyo omuzinga gumpeere mukyala Nakalunda gwe nawuliddeko awo asooke atubuulire nti kale gavumenti mugambye nti bwesanga abatakola naye ogenda kwesanga omuvubuka ye akeera ku makya n'akwata 2,000 n'ayingira ekibanda kya betingi n'ateekayo 2,000 ogenda okakananga buzibye afunye emitwalo gye nga 10 aboolo singa 2 baziridde kati ate mukyala Daphne bw'agambye nti abasibe oli ye ng'agenda kukolera mu betingi. Mukyala Nakalunda ogamba betingi eno alina kyagatta ku bavubuka oba abatwalako butoozi? Neyanza nnyo eddoboozi lyongere. Nze mu kulaba okwange ndabye ddala nga betingi ono talina kyagatta ku bavubuka olw'ensonga nti abavubuka abasinga waliwo abavubuka abamu nga batandisewo ne famire ezaabwe naye nga akasente kafunyewo akatonotono ekifo kye yandigambye nti omwana wange talina ku ngatto kamugulireyo n'akatwala mu betingi nga bwe batugambye nti omwami oyo omuvubuka afunyeyo akasente ako naye ng'akatutte mu betingi akasente ako ali ku probability nti akasente ako agenda kafunamu oba tagenda kafunamu naye eriyo omuvubuka agenda n'emitwalo 10 n'agenda nagyo mu betingi eyo n'akomawo bamukubye asibyeyo 2,000 ne bamukuba era n'agamba nti nkyasibye era ne baddamu ne bamukuba kakananga akasente ako kaweddewo n'olw'ensonga eyo ekyo ne kivaako obwavu ne kireetera famire yonna okugwa olw'ensonga nti omuzadde akutte akasente ako ng'omuvubuka n'akatwala mu betingi ne bakakuba. Nze ekyo kyo nyongera okubakakasa nti betingi terina weegasiza bavubuka wabula bagiveeko obuvi. Bw'atyo Liya bw'atugambye nti betingi terina kyegatta ku bavubuka. Omuzindaalo gumpeere Samusame nga bw'ajja njagala okutegeeza nti gwe omulabe waffe ow'Olulango kubanga oyagala okutulaba bulungi nnyo njagala kulagira nti genda bugenzi ku YouTube teekamu erinnya Saviour TV ojja kuba otulaba bulungi nnyo bw'obanga tosobodde awo genda bugenzi ku TikTok era teekamu ekigambo Saviour TV episode zonna olina ojja kuba oziraba ze tukola mu programu ez'enjawulo. Tulina programu nga eddoboozi ly'omuyizi, tulina programu nga akatu, tulina programu nga gy'otabadde ne programu otutulako bulungi nnyo nnyini ddala ate n'osobola okulaba nga naawe oyigawamu naffe. Samusame ndi wuwo nonno wenjagala okubuuliza ekibuuzo kino eno olwaleero mukyala Liya agambye nti wenkwata 10,000 zange 2 nenzitwala mu betingi ate ngenda kuwunzika nga bazikubye ne famire yange egwe. Kakati wano wenjagala nze omuvubuka olwaleero Saamu ntandise okuvubuka era nange njagala mbeereko bulungi nnyo naye kapito gwe ninawo sekokko yange nsuubira ogitundayo 5,000. Samusame oyagala kuŋŋamba nti 5,000 egyo kapito ayinza okumumala nange ne mbaako bulungi sooka ontemeretemere ki kyenyinza okukola mu 5,000 okulaba nga nfuukako ow'omugaso? Neyanziza nnyo olw'omukisa guno eno gunyongeddwa wabula oyogedde ku ky'emitwalo 5 nti asobola okubeera kapito. Njagala nkunnyonnyola ekintu kimu nti n'omutwalo gumu nagwo gusobola okubeera kapito gutya nti omulimu buno obutono bwe nayogeddeko mu kusooka bwe tunyooma
ate bwe busobola otusika ne bututuusa ku mirimu eminene. Singa okwata emitwalo gino 5 ti mu budde bw'ogenda mu nnimiro emitwalo gino 5 gwe n'ogisuubulamu ennyaanya n'ozirekera mu kyalo n'azirenga awaka, ojja kwesanga nti omukyala naye asigadde ewaka afumba, naye ate n'emitwalo gino 5 gye walese ng'ogisuubuddemu ennyaanya azitunze zigenze zikola amagoba mu mpolampola. Ogenda kwesanga nti gwe eyali asuubira nti mitwalo 5 tekirina kye gigenda kukola, gigenda wunzika nga at least givuddemu ng'emitwalo 7 ofuneko amagoba ga mitwalo 2. Era buddamu n'okusuubula ennyaanya bwe kityo mu process nga zigoberegano. Ogenda kwesanga nti gwe yali asuubula ebbaafu emu ey'ennyaanya ogenda tandika osuubula ebbaafu 2, weeyongereko yali asuubula ebbaafu 2, weeyongereko nti ogenda otuuka ekiseera nga tokyali muntu oli asuubula ebbaafu 2, wabula ng'ogenda n'olamuza omuntu eyali mayiika n'omubuuza ezo ennyaanya zo zonna nzigula mmeka. Naye teweerabira nti watandikira ku mitwalo emeka? 5. Naye nti kubanga wassaamu obwagazi n'ogenda ng'oyongerako ku mitwalo giri 5, kati obudde buneeno ojja tuuka ekiseera ng'okwata miliyoni ng'ogenda suubula kintu naye nga kintu kyatandikiddewa ku mitwalo 5. Okay. Sam atugambye nti bwekwata mitwalo gye 5 noonya ayina ennyaanya zisuubule ojja kulaba nga capital yeeyongedde. Wano nno Sam aneese mu mbeera ebuuza ekibuuzo kino eri abakiise bange bano abavudde ku Xavier High School. Bwe muzeeyo ndowooza mujja kundabira mwami sekandi ya Kitakule, nno yali mukwano gwange kuva dda. Ndalina kubuuza mwami Lubwama namuwuliddeko nga ayina ensonga ze zampa. Ekibuuzo kyange kino bwe kyagala okutandikira. Nigamba nti singa abavubuka tuboogeddeko nti baavu, singa abavubuka banene beeyongera okubeera abaavu emyaka 5 egyejja mu maaso, mulowooza Uganda egenda kufaanana etya? Awo Samuel, awo bw'otandikira mwami Lubwama. Nga w'ogambye nti singa abavubuka beeyongera okuba abaavu mu myaka 5 gye bujja, Uganda egenda abeerawo efaanana etya? Egenda abeera efaanana etya? Ekyamazima kyo sirabawo nkulaakulana yonna nga bano abavubuka bakyali baavu, wabula gavumenti eno esobola solvinga ezo ensonga n'erwanisa obwavu mu bavubuka abo etya nti erina okuteeka amaanyi okusinga mwezo circles oba obubiina obwo obw'enjawulo nga bwabavubuka bulwanisa obwavu mu bavubuka, kuba tekisobola kyebeera abavubuka okubeera abavu mu myaka 5 egyo. Gwe ekyamazima naye n'obeera gwe ng'oli muvubuka tosobola nakigumiikiriza, era ogenda osanga nti abavubuka baabo obubbi bweyongedde. Era obumenyi bw'amateeka bonna lw'ensonga nti balinamu kiri obwa baagala kulwanyisa bwavu, naye bagenda bulwanisa ate mu ngeri ekyasinza okubeera embi. So gavumenti erina okwongera amaanyi mu obubiina obugabira ssente abavubuka. Kale omuzira ogumpeera omukyalo oyo akuliraanye nga bwe tuli mu kumbawumba. Shuwanina Uganda eno sooka onkubulemu ekifaananyi omuntu atulaba ayongere okugitegeera egenda kubanga efaananyi etya mu myaka 5 singa abavubuka beeyongera okubeera abaavu? Kikyolaba mu Uganda ejja? Kyendaba ku nsonga eyo mu Uganda yaffe eno gyemanyi mu myaka egijja nga abavubuka bakyali bwe batyo, Uganda ojja ssanga nga mwe muli ababbi banene be tulaba nti bo bamenya zibbanka, banoonya kyakulya, kubanga luli eri giri emyaka emabega baagayaala nnyo nga tebaagala kukola, kijja baleetera okubba, obuli bw'enguzi era nga bwe tubiraba kati. N'ekirala awo abavubuka okutta kw'abantu oba okutemula abantu kujja kweyongera, kubanga alabye gundi amuyiseeko ne ssente kati agenda mmubaza, alina omutta afune ezo ssente asobole okwebeesaawo. Shuwanina omuzira ogumpera omukyalo oyo asembayo, ekibuuzo kyo kino singa abavubuka beeyongera okubeera abaavu mu myaka 5 egijja, olowooza abawala abalinnya ennyonyi okugendayo obweru okuba ekyo banaakendeera obungi oba neeyongera? Gw'ogambawo kyawo? Nze ku nsonga eyo kye nninza okwogera, nsembeeza omuzindaalo eky'abawala abagenda ebweru nga tebalina buso, tugeze nga baavu kuba kati nga balemedde mu bwavu, abawala nga bagenda ebweru
kyendowooza kiri nti omuntu tugeze omuntu ng'ali eno mu kyalo ng'ate abagenda ebweru babalindidde ku ntebe oyo yenna transport agenda okwetaagisaawo agenda batamulina okutuukayo eri nga talina kapito gwateekawo agenda mutwala nze ensonga gye ndowooza nti abagenda ebweru bagenda bba batini bagenda kuba batono kubanga waliwo sente zeetaagisa okuteekamu awo olowooza byo ebibanja by'abazadde binaasigala kuba nze naamuzadde wange alina ekibanja kirimu obukadde nga 5 te banneetaaza ogenda ebweru ekibanja kinaasigala oba kinaagenda agenda lwana nnyo afune ako akatini kayinawo atunde naye singa ng'ekyo ekiseera ky'ogenda ebweru tekinnatuuka ng'ayinawo bizinesi obutini bwakola ekibanja kyagenda kireka tugeze ateekewo nga abapangisa babeere nga balimawo ate nga n'ekibanja kye takitunze kyensuubira ekibanja ajja kitunda nga ne ssente azifunyeemu ate nga n'ebweru yagenze. Oyo nno abadde omukyala Juliet mukyamujjukirako wali addala toyanjulira wali nno wenjagala mumpeera omuzindaalo ow'eddoboozi lye atubuulire njagala ow'eddoboozi lye azimbire ku nsonga eno. Mukyala Daphne mwali mu kwogera yagambye nti abavubuka tebaagala kusoma kati ntunuulidde gavumenti ng'etandise okuteekawo ebitongole bijja n'ebiwandiiko buli muvubuka bamukwasa ekiwandiiko soma olupapula olwo basoma handout olwo basoma ekitabo ekyo mutera okulaba abatera nnyo okuteekateeka ebiwandiiko ebikubiriza abavubuka okwejja mu bwavu kati singa gavumenti eteekateeka ebiwandiiko ebyo nega nti kati bigabidde abavubuka basome balima batya ennyaanya balunda batya enkoko bakuba batya bulooka basiba batya golodi naye nga biri mu buwandiike abavubuka abo banaasobola okufuna obubaka obulungi obuli mu biwandiiko ebyo singa baba tebaasoma. Nze nsuubira nedda. Osuubira nedda? Bayinza obutabufuna kulw'okuba kati abavubuka babeera tebaba na budde kale ebintu tebabyeteekako like mbu gavumenti etuwadde ebipapula tugenda soma nedda bayinza obutabisoma bulungi naye ate abavubuka banyumirwa nnyo ennyimba banyumirwa nnyo music kati nze kyenyinza okubagamba ffe obubaka nga ffe abaana ba Saviour abavubuka ba Saviour we tubawa ngamba obubaka bwaffe ffe tubuyisa mu luyimba tubuyisa mu nnyimba era obubaka bwaffe we tugenda obawa twabuyisiza mu luyimba. Ekitegeeza nti abavubuka n'atasobola kusoma we bawuliriza oluyimba ne bagenda nga bajjamu ebyo bye mwabateereddemu basobola okwejja mu bwavu kyekituufu nga tumba mu mandooza kantandikira eruyi eri osiibula then oluyimba tetujja okusembyayo lwe mwateeseteese so ewaawo omuzalo kamusembya eri wa mukyala Juliet omuntu omu bw'oyinza okutumirako oba muzadde wo oba omuntu yonna babiri basatu nga bwe tumbawumba pulogulaamu eno aye tusembyeyo oluyimba olimu obubaka bwe mwasiridde abavubuka nga tuwumbawumba ntumirako maama wange ne famire yange. Maama bamuyita ani era awangaalira wa? Maama wange bamuyita Mbabazi Juliet nga wangaalira ku musaalaba wammange eyo era mwagala nnyo nga n'obubaka bwe mbusindikira eri daddy wange ne famire yonna. I love them. Obaagala nnyo abo nno omuzina ogumpeere kiwanina nga neewumbawumba baaka abantu b'obuuzaako. Nze mbuuzaako maama wange Bona Margaret ne taata wange Katambala Charles abawangalidde mu Lusozi disitulikiti y'e Kyankwanzi baagala nnyo. Omuzina ogumpeere era addako awo naye nga bwe tuwumbawumba. Nze ntumirako taata wange ng'ayitibwa Talimwa Emmanuel Bakola ne maama wange Mary ne baganda bange n'abaana ba senior 3 bonna mbaagala nnyo. Abaana ba senior 3 bonna batumiddeko ab'essomero ki? Erya Saviour High School. Omuzina ogumpeere addako? Abalabi baffe tweyanziza okubeera nga mutulaba nze nga tuwumbawumba njagala okutumirako maama wange Nagawa Zaina tata wange Kato Isaac Kaweesa entebe gye bawangalira nti mbaagala nnyo mubeere bulungi. Oyo nno abadde mwami Lubwama ne mukyala Daphne naawe baako b'obuuzaako. Nange nze ntumirako maama wange omulungi Regina Joseline awangalira e Kyankwanzi ntumirako ne baganda bange bonna ne mikwano gyange okuva ku Saviour High School.
bwatyo naye bwatubuzaako nkyali yatuwumbawumba. Nze njagala okutumirako ku maama wange Margaret Nakazi ne taata wange Jesero Edward abawangalire bamusuuta mu Kiboga district. Tumirako nnyo ne baganda bange banaye brother Edwin kwagala nnyo kama abakuumi. Brother Edwin tumutumiddeko naffe omutulabira ng'ozzeeyo amwemisaamu watuwumbawumba baako naye bw'obuuzaako. Ngenda kutumirako sister wange omulungi omuyita Namata Grace ne sister wange omulala gwenzirako omubwati ambeerawo mu buli nsonga Deborah Debbie awangalira Nsanji mbaagala nnyo ate bannange neyanziza kuba mwabasinga okumbeererawo. Oyo no Sami nga wetuli mukumba mumanyongera okujjukiza nti programu eno eteekebwamu ensimbi essomero lya Saviour High School Kiboga erisangibwa mu Lufula. Awo nno bakugamba nti gweleeta buleesi mwana osigadde olwabanje essomero liva ku senior esooka paka ku senior ey'omukaaga lya Kisoro ate lyaniiza n'ava ewaka. Lirina arts ne sciences mu A-level era combination zonna ze weetaaga mu sciences ojja kubanga ozisangayo bulungi nnyo. Essomero likwata bulungi nnyo abantu, lirina abasomesa abatendeke, amazzi weegali, generator weeri, amasannyalaze singa gaba gagenze. Kugamba essomero liweesa kaŋŋambe omwana ekyo kyandibadde yeetaaga. Mpozzi ne bannaffe abalala aba area trust fund bagamba nti bakuleetedde kalonda w'amasimu na buli kyonna kye weetaaga. Weetaaga simu mpya, weetaaga sereeza, weetaaga mapensa, oyagala mandagaazo, oyagala battery, oyagala flash, oyagala ki kyonna kye weetaaga genda area trust fund. Basangibwa mu Kiboga district, Kiboga town council, oluguudo lwa kusatu baliraanye depo ya Beero. Awo kale batundiganye n'eddwaliro erimanyiddwa nga Joy Clinic. Kale batuukeko bajja kuba bakuba ekyo ky'osinga okwetaaga. Nga tuwumbawumba abaana bano bategeezezzaako nti nno bateeseteese obubaka bwe baagala okusibira abavubuka naye bwe baluyise mu luyimba nga kitegeeza nti gwe omuvubuka abadde atulaba olwaleero gwenoonya bunoonya luyimba olwo oluwulirize bulungi nnyo bwe bakusibiridde genda ng'obijjamu mpolampola tulabe nga tuva ku ddaala eryo. Tunanyiikira nnyo okukola tujja kukola nga ffe abavubuka tuvudde mu mbeera y'okutukozesa bannabyabufuzi bakuteeka ku laale naye nga bakuwadde 2,000. So n'olw'ensonga eyo tulize oluyimba olwo abaana bwe batuteeketetegedde ate tulabe nga naffe tubaako gye tujjamu. Ani eyaluyiya oluyimba olwo? Yeweddoboozi lye kale oluyimba olwo baluyita batya? Oluyimba luno luyitibwa Tukole. Tukole. Kale mulutuwe tuwulire. Abeeno ndoza kunganye ku muzindalo guno n'abeeno tuwulize oluyimba olwo. Inti kweyatudde tubasomese ng'abavubuka bambi mutuulirize tukole twezimbe abavubuka twezimbe tutegeere omugaso gw'ensimbi abazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe ensimbi abazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe omugaso gw'ensimbi nga bwe bazikozesa. Bwenkulojjera obwavu nsuula n'enjuba bannange tulina okola ng'abavubuka atalina siringi mwana wa nnyaba tuyana fuba okole ssebo olabe ng'onyirira anti baalugera bagagana bagaga kwe kwagalana enviiri zireka ebisige ne zidda ku kirevu bw'ofuna siringi mwana wogejja n'ebbuto atalina siringi alemmerwa enkula atalina siringi ayubuka enkuta ensenyigoyo n'akaaba eziga. Tukole twezimbe abavubuka twezimbe tutegeere omugaso gw'ensimbi nga bwe bazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe omugaso gw'ensimbi bazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe ensimbi nga bwe bazikozesa.
abavubuka tuvudde twezimbe tulina okwetereza mu ngeri nnyingi tulina okulima tulina okulunda bantu bangi abafunyemu mu kulima n'okulunda balima tebeebaka tebazannya n'okukola n'olwekyo ow'omukwano fuba okole anti wawe kyogerwa nti enkumbi terimba bw'olima toviiramu awo bambisa obunafu wansi ofube okole oyiye muvubuka tukole twezimbe tukole twezimbe bazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe nsimbi nga bazikozesa omuvubuka ensangi zino tamanyi mugaso gwa nsimbi bangi abazina nga bazonoona bangi bazitadde mu mabaala bangi bazitadde mu bakazi bangi bazitadde mu kwambala betingi zitaluse omwenge gwefudde enjaga etaluse mulina okwetereza mu ngeri nnyingi zirina emigaso mingi mu ggwanga lino kyenvudde mbagamba twezimbe tukole twezimbe tukole twezimbe twezimbe bazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe ensimbi nga bazikozesa twezimbe twezimbe ensimbi zino tulina okuzibalira omuvubuka yiga okukozesa bulungi ensimbi n'ofuna bizinensi z'ozimba ate yiga okusevinga n'okwewala ebiduula zino beetingi abakyala omwenge enjaga eyo sawa birabire wala tuyoke twezimbe tukole twezimbe abavubuka twezimbe tutegeera omugaso gw'ensimbi nga bazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe nga bazikozesa tukole twezimbe tukole twezimbe twezimbe nga bazikozesa bannakirogawo ab'ekyankwanzi ab'ebikomero nammwe ab'emulende ab'ekyankwanzi ab'ekateera ab'ebusunju nammwe ab'emulende eggwanga lyonna ng'abavubuka twezimbe twezimbe bwe batyo babadde abayizi ba Saviour bolabye nga bakuyimbira akayimba ke bayise tukole tubadde mu programu emanyiddwa nga akatu the state of confusion ebeera buli lwakusatu kale nno gwe yongera bwongezi nga kutwekuumirako njola okujjukiza nti gwe wenna atulaba okuva ewala genda bugenzi ku YouTube yo asamu erinnya Saviour TV ojja kubanga otwa bulungi nnyo gwe ayagala okutusanga ku TikTok genda bugenzi era naawe searchinga teeka mu buteesi erinnya Saviour TV ojja kubanga otusanga tulina programu nyingi nyingi ddala ze tubanga tukutuusaako njala okujjukiza nti tulina programu emanyiddwa nga eddoboozi ly'omuyizi nayo ekutuusaako ebirowoozo by'abayizi ab'enjawulo tulina programu emanyiddwa nga akatu tulina programu nga gyotabadde ne programu endala nyingi nyingi ddala wano ku Saviour TV naye nga we tuli mu kusiibula n'abayizi bange bano abavudde ku ssomero lya Saviour High School njala bategeeza nti Saviour High School y'emu
bebamu ku bantu abatusaamu ensimbi wano ku programu yaffe emanyiddwa nga Akatu, era nga bagamba nti gwe bawe buwi mwana bajjamu okubangulira era ndowooza afaanaganeko nga bano bw'obalaba. Ate ne Area Trust Fund nayo bagamba nti balina buli kalonda w'amasimu, balina buli kika kya simu, balina TV, balina woofers, kwekaba buli kimu ky'omanyi ekikozesa amasannyalaze bakiyina ne solar. Kale gwe genda bugenzi obeyune abayina customer care bajja bakukwata bulungi nnyo nnyini ddala. So n'olw'ensonga eyo nja kusabanga osigale nga otwekuumirako. Mbadde Channel Gawamami akutusaako programu emanyiddwa nga Akatu wano ku Sevilla TV buli Lwakusatu. So abagenyi bange atugenda kusibula abatulaba ffenna batugamba nti bye bye.